Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Dira obatudde balaba TV nga balene ku biberenge. Kale ni lusala mubanja. Aneti nkulamusiza. Kale sebe nange kulamusiza sebo. Obulamu buli butya. Obulamu buli butyo. Nze kadimana mayanja ne kabogoza nga bwe twagambye tujja kukubira. Mutawaana ki munaffe. Manange mwebale kuba ba BTFM. Nyenyabo. Nino obuzibu n'omusajja wange. Kale si musajja wange. Naye yali musajja mwami wange. Ekituufu kyekiyo ate tugamba si mwami waate yali kiki? Yali mwami wange kuba kati twayawukana okuba twalina omwana. Kakati omusajja oyo twalina embeera yaffe embi netukola ffenna of course era nga bw'okitegeera omusajja omuyambako n'omubeererawo mu mbeera yonna so omukulu oyo muwonge ye muwonge Jasper kati twakola ne tugaggawala naye omusajja okuva bwe yafuna ssente omusajja yanfuukira ekizibu simanyi lwaki abaami batuuka maaso batwerabira kuba olaba twakola ebintu bingi ne tufuna ssente tuzimbya apartments tulina buli kimu ky'omanyi nti omuntu nga mulina n'apartments ye omusajja oyo yankozesa ebintu bingi natuuka n'okugenda ku basawo Abaganda ekisinga okunuma ewaffe babitugaana ebintu ebyo naye natuuka n'okugendayo naye nga kyenjagala kubanga omwami wange abaako eddala lyatutoka abakazi muno otubeerera nga tetwagala kuwulira omanyi okutuuka omusawo n'amponinga omusawo yamponinga nangamba omusajja ono mwemaliddemu okoze buli kimu naye agenda tuuka afuleke namba oba omusawo naye manyi n'abasawo b'ennaku zino nabo beegwanyiza abalwadde baabwe neŋŋana omuwuliriza nangamba ogenda naye ekyo kyenkugambye omusajja nga tubeerawo teyanneefuulira kadima omusajja teyanneefuulira nze gwolaba kati wano neefulira mukuwere nemba mukooti kati alaba ndi mwanvu nnyo mukooti mulevo ye tiri mukooti tulembuka nayagala kunzijjako mwana mbu ndi mwanvu nesobola kulabirira mwana we ayagala kujjako mwana ntosobola mumulabirira mbu tusobola okumulabira naye nga amazima gamunze yapatikananze tokaaba mwinamu abaana bameka mwana omu kakati okyabeera bumwawo bw'obeerawa saawa zino sisobola kwogera najembeera kuba ajja kunzija ku mwana amubba amutwale kakati kiki kyoyagala agala boogereko naye oba kale anteeka okubira obuganda bwe twakola ffenna oba ne wagamba akuteyo kapatimenti kamwampe tandikirawo obulamu nange naye lwakyaba mpisa bwati apartments nyingi zirinnya yesebo naye nga mwabikola nga naye wooli nkugambye omusajja tetwalina kantu konna kati temuli mu bye mwakola biri mannyago gambye omusajja yali mwavu naye ngaomusajja nsinga amagezi kankikirize kuba nagezangako okumulaga nti kino nange wali ntaddeko wano oba wanowa nangamba mukwano olaba okimanyi abakazi otubeera mu mukwano kangamba oba obwongo bulagawa yansinza amagezi tewali walirinnya lyange kati amaka gammwe ge mwali mubeeramu okuba oŋŋambe toliiyo galimu ki nange yawasa yateekamu omulala kakati gwe oyagala tumukubire tukugambe oyagala ku byabugagga oyagala bwamu by'omwana abiveeko kiki nze njagala ekisooka kuba kati bw'aba okuta apartment n'ampa of course ngenda kuba nina sente zirabirira omwana kuba ensonga gyawa lwaki anzijjako omwana kuba mbu sisobola kumulabira gamazima embeera gye ndi mumbi sitefe munyambe kuyambye abantu bangi munyambe kati gwe b'eŋŋanda zo bazadde bo babyogerako kirwaki tebamumiitinga bamuti omusajja mugagga sente obamanyi abalina sente buli wamu bagulirira munyambe banange ndabako enamba wano eriko muwonge Jasper ye muwonge Jasper tovaako ng'olabye The number you have dialed is busy. Please try again later. eyiseemu
Amina. Nkulamusiza mwami Muwonge. Kale sebo. Nange bwentyo. Obulamu butambula butya? Obulamu bulungi ddala. Amina sebo. Yenze Kadima Namayanja ne Kabogoza. Wangi sebo. Nti yenze Kadima. Sebo. Ne Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beat 1 FM. Mchala we yatukubidde wano nga ayagala twogereko naawe. Mchala ki sebo oyo? Mchala we bamuyita Anet. Aneti? Anet atuga nti mukyala we lwakuba kati mwayawukana. Oyo tekyali mukyala wange yali. Yali mukyala wo nso webala okuntereeza mukakati. Atubulidde ku nsonga ezimu eza ya mwali baavu, mwali babiri. Ne mukola mpola bambi nga n'embeera gy'alimu kati si nnungi. Mukama wange. Sebo. Kakati nga ayagadde twogereko naawe tulabe engeri gye tusobola okulabika nga tusolovinga ensonga zino kuba tugambe n'otugamba nti ensonga ziri mu kkooti oyagala kumuggyako mwana mbona kyasobola kumulabirira olw'embeera gy'alimu. Bw'abanga ng'embeera gy'alimu si nnungi mugamba agenda anoonye ku musajja omulala kubanga bino byobugagga byange takyabifeetingamu. Mwami Muwonge mukwano lwaki onneerabira bw'otofa abaato baffembi musajja kimbe onsindika wa? Gera anoonye ku basajja abalala kale mpayo ka apartment kamunsigasa akaana kange kwenkulabira nange wakinako katwala omawulidde nange omukulu nga ajjeeko kamuddemu nange gwe musajja gwe tomumanyiira mukama wange oyagala omuwa muwe eki tomumanyiira sebo gwe oyagala okumuwa muwe siina kyemuwa kuba apartment yabikole bya nnyina oba ya nnyoko ebinnyo mama gwe musajja gwe tomumanyiira mukama wange oyagala omuwa muwe eki tomumanyiira sebo gwe oyagala okumuwa muwe siina kyemuwa kuba apartment yabikole bya nnyina oba ya nnyoko ebinnyo mama alabika kati alina mu bbaala sente zange zekukolerera kwatamiridde anywa obamanyi anywa kati alabika oyo atamidde bannange kati simanyi Sansa mujigenza gitya ne Kadima Namayanja ne Anku Kabogoza ku 9:3 Beat Farm. Yes, mugama mutya mikwano gyaffe tubaagala nnyo mwenna abatugoberera ku channel yaffe eno mwebale kubanga mutambula wamu naffe. So kano kalango katono nnyo tugenda kubanga tukayisaawo era nga tubeetondera olw'eddakiika eno naye nga tubagamba nti kino singa kiba kiwedde akalango kano tugenda kuba tukajjawo kaleme kubeera nga kali mu ddakiika eno naye nga tulina channel yaffe endala eyitibwa ewaffe Comedy TV. Gendayo subscribing ku channel eyo. Twetaaga just abantu 105 wano ku channel eno tuli abantu 200 tusobola okukolera mu wiki emuyo nga kiwedde kuba twetaaga abantu batono nnyo tubeere nga tusumulula comedy yenna ba comedian bamaze dde okwetegeka ogenda kubanga onyumirwa tolina kyogenda ku missing tugenda kubanga tukujjako space so gendayo subscribinga botyo wano wansi kweno video nyini comment esooka waliwo link ya channel gendayo ojenyigeko ogende ku channel so ogenda kubanga onyumirwa tukole kintu kimu tugendeyo tu subscribinge so tubebaza mwebale nnyo mwebale